Bobi Wine yakora kyamaanyi kuleeta abasegona olunaku bwe mwakiriza kuyingira mu nuupu nga bw'omulaba wansa wano. Segona, Mpuuga ne banne Bwanika kikwewuunyisa baagenda Kakota mulundi gumu. Sooka owulire bye yasoose kwogera. Gwe ataalumiddwa kitegeeza wandisigadde mu kibiina nga bw'olaba Kadaga wadde Kadaga baamujolonga abaakubwa akalulu bona mu NRM bonna baasigala mu NRM naye mu omululu sooka omulabe wano wansi nga bw'akaaba ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi, balina bye baagala bye sisobodde kukola. Ebimu bayinza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira. But for me, from the bottom of my heart, I am okay. I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire. Bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga. Ekibiina kyange nkyagala nnyo, naye kaadi yaakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe. Kyagigabye dda ate banaagigaba emirundi ebiri. Era mu bantu bonna abaayingira mweka akaseera gwe obadde osigaddeyo. Kati gwataalumwa bukyanga bakuba Kadaga akalulu bamuma tiketi oba bamuma obwa vice chairman ku kifo ky'abakyala mu NRM wamulabako akaaba. Nomination ya gundi ubane okulonchinga campaign Luweero yabaddeyo. Mboku nominatinga Muzeeyi wane Lubowa ku Electoral Commission Kadaga yabaddeyo. Kati who are you? Kyagulanyi mwamulinnyirako luli n'abaanika eri ensi bagenda kuba gwa kalulu kubanga waliwo gwenda byaga kati singa wafudde kyobola oluusi osaasira President Museveni noga Muzeeyi endereya. I have an kubanga for example olaba emiya MP era n'akyogera ne mu constituency n'agamba achankarana jana esimbeko just ka constituency president nakimugamba kati singa gwanga nambuuza nti asobola obyogera wanditemu debutemu kubanga obusungu bw'olina nga wali abafuna obusungu ne bakaaba so bwe kibanga kituufu nga yali talina no hiya wiya then mba nina bwenkanya ki I have information kubanga n'ekirala tubuuza nti I'm novice ndi mupya I have information kati obadde no ku CBS oyogera bino amatu gange tegabeera mu bbanga eyali yokulwa akakiiko. Yes. Ani yakikyusiza? Well, saabadde okulaba agikoloboza. Yes. Era indeed mwami Sebufu namulabyeko ku TV ng'agamba ng'ayogera ku contribution y'obukulembeze bw'ekibiina mu kutereza